Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero nzize nammwe abaana abawala, nzize nammwe abakyala mwabagamba nti omwami anneebakako olumala tampa wadde lw'ataano. Njagadde mbeere nga mbwa ku ddagala lino mubeere nga muweebwa, omusajja abeere ng'akwebakako naye abeere ng'akuwa. Naddala mmwe abafumbo mubeera n'abasajja naye nga tebaagala bbawa ate nga balina ssente, nga tebaagala bagulira wadde ku lugoye wadde akagatto wadde akantu konna. Kati njagadde nkuwe ku ddagala lino, njagala obeere ng'olikola oliddiŋŋana, lijja kuba likuyamba. Omwami wo agenda kutandika okubeera ng'akuwa, ng'akwetikkira, abeere ng'akuwa, akuwe ku ssente n'ebintu eby'enjawulo bye weetaaga nga ggwe omukyala. Ekyamazima kambabuliremu abaana abawala, buli w'ofuna omusajja oyo gw'ofunye ateekeddwa okkulabirira, ateekeddwa okkuwa buli kye weetaaga olw'ensonga y'abeera omwami wo. Ekitegeeza wagaana okkuwa, wagaana okkulabirira, abeera ng'akusindise nti ofuneyo omusajja anaakulabirira mu ebyo bye weetaaga. Ekyo nkibabuuliramu abaana abawala, muteekeddwa okusaba abasajja abo ebyo bye mwetaaga. Ate ekirala tandikirawo nga waakamufuna okumusaba, tomulinda kubeera ng'atuuka eno mu maaso. Okuggyako n'ekirala kye nabagamba, omwami oyo gw'obeera ofunye nga waakamufuna bw'oti, tolina kumulaga nti ggwe omwagala nnyo. Ggwe omukyala tolaga musajja wo oyo nti omwagala nnyo. Omusajja muleke abeere ng'akweguya. Ebiseera ebisinga abaana abawala mulaga nnyo abasajja nti mubaagala nnyo, so nga tekyabulabe. Buli w'olaga omusajja nti omwagala nnyo aba ajja kukumanyiira. Ekyo nkikubuulira, omusajja tomulaga nti omwagala, kikweke ku mutima gwo, tokimulaga. Kijja kuyamba omusajja oyo abeere ng'akweguya nga buli ky'omusaba akikuwa. Mukitegeera? Kati n'olwekyo mugezeeko okubeera nga mulaga abasajja bammwe abo, mulabe nti omusajja ono anjagala. Naye okumulaba onaamulaba otya? Beera siriyasi bw'ofuna omusajja. Kimanye nti buli musajja gw'ofunye asobola okubeera omwami wo owa ddala n'akuwasa. Tobeera na muzannyo ng'ofunye omusajja. Mulagirewo nti oli siriyasi, nti neetaaga ondabirire, njagala okyaleko ewaffe, njagala kumpasa, ntwala ompase, nteeka mu maka go. Tonneebakirako mu loogi, tonneebakirako mu mmotoka, tonneebakirako ku bisenge, ntwala ewuwo gy'oba onneebakirako. Kijja kuba kirungi. Omwami oyo ajja kulaba ng'oli mukyala wa buvunaanyizibwa, ng'oli mukyala wa njawulo mu bakyala abalala. Tokkiriza musajja kwebakirako mu loogi, mugambe akutwale mu maka ge. Tokkiriza musajja kwebakirako wuwo. Gwe omwana omuwala g'obadde opangisa, totwala musajja mu maka go. Mugezeko okulaba nga eddagala lino mulikola. Abaami bammwe bagenda kubeera nga babawa ebyo bye mwetaaga. Eddagala lino ligenda kuba libakolera bulungi nnyo. Okusookera ddala nkusaba ofune kayaayaana, funa kayaayaana, ofune muweebwa, funa muweebwa, ofune n'ennagaana, funa n'ennagaana. Eryo nkusaba oliyenge bulungi mu bbaafu. Eddagala eryo lya kunaaba mubiri gwonna. Liyenge bulungi mu bbaafu, omala oddiyenga funawo dda. Tewali buzibu, n'owodda n'onaabira mu kinaabiro tekirina buzibu. Singa obeera onaakirongoosa bulungi muleme kusigala mu ddagala eryo. Beera ng'onaaba eddagala lino, naaba omubiri gwonna. Eddagala eryo bw'obeera omaze okunaaba omubiri gwonna, kyenkusaba osobola okwongeramu gwe bayita kanyeebwa. Yongeramu kanyeebwa oyo. Omala okuyengeramu kanyeebwa, liyenge. Kati eryo ly'ogaseemu kanyeebwa, nkusaba obeere ng'olitawaaza. Wano ng'onaatera okugenda n'omwami wo, litawaaze wayitewo eddakiika nga 20 oba 15 nga mugenda kwegatta n'omwami wo. Bwe kityo bwe kiri kwegamba kanyeebwa ono okumwongeramu, ate oyongeremu akawoomesa. Eddagala lino ligenda kuba likuyamba omwami wo abeere ng'akuwa, ate ogattemukko n'ako ka kanyeebwa. Kwegamba obeere ng'owoomesa, kwegamba obeere ng'oli mukyala muwoomu. Kati bw'obeera onaaba oteekeddwa okulaamiriza. Olina okulaamiriza ng'onaaba, naaba nga bw'olaamiriza. Ebigambo ebyo byogere bulungi ng'olaamiriza. Lino ly'onaaba omubiri, naaba ng'olaamiriza. Ne wano bw'obeera ogasseemu kanyeebwa eryo ery'okutawaaza wansi, era nalyo naabayo nga bw'olaamiriza. Linaabe ng'oyogera. Oteekeddwa kulaamiriza bw'oti nti ono muweebwa, njagala mbeere nga mpeebwa buli kye neetaaga okuva ow'omwami wange. Kati wano ow'omwami wange teekawo erinnya ly'omwami wo. Amannya 2 ag'omwami wo gateekewo g'oba oyogera. Nze ntaddewo lyange
Gamba bw'oti nti ono muweebwa njagala mbeere nga mpeebwa buli kye neetaaga okuva ow'omwami wange Kyayiti. Kitegedde? Era oyongereko ogambe nti ono nagaana, nze nagaana okunkolera obwereere. Kati wano okunkola teekawo ekigambo ekituufu eky'Oluganda. Nze kanjogere bwe ntyo, gamba nti ono nagaana, nze nagaana okunkolera obwereere. Era oyongereko ogambe gwe musajja wange oteekeddwa okumpa buli kye neetaaga. Teekeddwa okuweebwa nze mukyala wo. Osembyeyo ng'ogamba nti ekirala beera ng'oyaayaanira nze nzekka, nze mukyala wo. Beera ng'olamiriza bw'otyo. Kankuddiremu, ono muweebwa njagala mbeere nga mpeebwa buli kye neetaaga okuva ow'omwami wange Kyayiti. Ono nagaana, nze nagaana okunkolera obwereere. Gwe musajja wange oteekeddwa okumpa buli kye neetaaga. Teekeddwa okuweebwa nze mukyala wo. Ekirala beera ng'oyaayaanira nze nzekka. Bw'otyo bw'obeera olaamiriza ebigambo ebyo biraamirize. Kye nkusaba ebigambo bino by'okulaamiriza bikwate mu mutwe. Sooka biyiteeyitemu obiyingize mu mutwe gwo. Beera ng'eddagala eryo olinaaba ng'eno bw'olaamiriza. N'eryo lye nkugambye ery'okutawaaza era nalyo otawaaza oyogera, otawaaza olaamiriza. Kansubira mukitegedde bulungi nnyo. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde ku ddagala lino. Nja kuba nnyongera okunnyonnyola bulungi nnyo. WhatsApp namba yange eri 077878401. Yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi, mweraba.